era Allah guwa bayagala. Nsaba Allah gutukumireko ebbanga lyonna. Abooluganda, Mukama waffe Allah jalla jalaaluhu rabbul alamin yatuma bannabbi batulagire tusinze Allah yekka, twesambe byonna ebisinzibwa ebitali Allah, twerekereze ebisinzibwa ebitali Allah. Era ekyo Allah gwakiwadde ye musiraamu, ye musiraamu. Tukyalina ebitundu ng'osanga imaamu mulamba ate ng'alina essabo, oba osanga omuntu nga musiraamu nnyo mu muzikiti ate nga musamize, nga n'abasiraamu bakimanyi naye nga bagamba nti oyo musajja musiraamu naye yatusobera, buli ssaawa alina amasabo. Mushiriku tosobola kubeera ng'oli musiraamu ate ng'olina amasabo. Haramun, imma oli musiraamu oba oli mushiriku. Ekyo nno Allah yakitugamba abakkiriza, yatuyita ebbali naga nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ittaqullah, mutya Allah, haqqa tuqatihi, mube nnyini bw'okutya Allah, naga nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, temuvanga wano mu bulamu bw'ensi ne mutuuka okusinkana Allah okuggyako nga mugenze muli basiraamu. Bane Allah twagala okudda gyali nga twasiramuka, nga tuli basiraamu, nga amasabo twageegaana, tetugendayo, tetugakozesa mu mbeera zaago zonna. Allah kyatwagaza wegakutanda ne bakubika ng'obadde musamize, musinza ntaana, mara kini nina abalongo mu kitanda, Allahu akbar, ogenda kudda mu maaso ga Allah ng'oli khasaraanu, nga wafaafaganwa dda, tolina kyobanja Allahu jalla jalaaluhu. Soboka mikwano gyange abalungi ab'ebitiibwa, mulwane nange nnwane, tudde mu maaso ga Allah nga tuli basiraamu. Allah waffe tumusaba asse ebyengera bye n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo Allah yamutuma gye tuli nga rahmatan lil alamin, kyakusaasira eri ebitonde byonna. Yenna n'akola eddiini eno ogifunemu empeera, ogifunemu akalungi mu maaso ga Allah, ogakatibwako okugoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokolanga eddiini ng'omwawukanyeko, kola eddiini nga bwe yasomesa, kola eddiini nga bwe yagikola, ogoberere, so si ye kugoberera, gwogoberere nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwagale ne Allah agenda kwagala, mugoberere Allah agenda kwagala. Allah agenda kusonyiwa amadhambi olw'okwagala n'okugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam. Saba Allah kituweeko obusobozi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. mbakutira nga nange nekutira okutya Allah, oyo wekitiibwa Allah, owebbeeyi. Tutye Allah mu mbeera zaffe zonna, tutye Allah tabaraka wa taala mu mbeera zaffe zonna. Nalabye wennaku zino ndaba ku mawulire abalina bye babanja battabatte. Naam, mwalabye omusajja Quran, mwalabye omusajja alina gwe yawola, ndowooza bano bamanerenda, yawola omusirikale akasente. Omusirikale agenda olulaba nga ebbanja lyongera kukula, yasubira sente entono, bagenda otutuukayo nga sente zeeyongedde, nawulira nga disappointed. Era kyeyakola namwabiraba abasinga, nakwata emundu namukuba yali amubanja, namujja mu bulamu buno obwensi, nakwata emundu nagizaayo ku poliisi, nadduka. However much nti bamukutte, naye abanga abakkiriza Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana riba. Muti Allah abasiraamu muve ku riba.
riba ye muntu okuwola emitwalo 10 nagamba ojja kunziriza 11. Kati riba bamusaamu obukodyo, oli akuwola emitwalo 2 nagamba naye leeta sooka oleete emitwalo 2 nakuwola nakuwa 2. Kati nakugamba nti sikusabye interest naye nga ate 2 agitutte already. Kati abantu riba oyo golaba ajjuddemu bulyazaamaanyi bunene. Omuntu agenda okujja okwewola aba talina era amala kulemererwa naga nti kaŋŋende nfuna nnyamba. Ate agenda otutuuka gy'oli omuyamba akusabye muwola emitwalo 5 ate omugamba azza 5.5 ate period weggwako n'omugamba njagala 65 n'aleeta 5.5 n'omugamba njagala 65 n'addayo aleete 10 agenda okuddoka nti akadi ziri 8 naka subhanallah. Buli kiseera ng'oyongeza. Amakulu nti okuwolako tewayagala kuyamba, weefuula weefuuzi nga ayamba, wayagala kunyigiriza. Era nkubuulira bamanerenda ne zibbanka, singa abantu bonna baalina emmundu, singa babakubadde amasasi, oba singa baalina obuvumu obukwata ejjambya, singa babatematema dda, kyewewuunya ku riba nti awoze aba n'obukambwe bungi, ne gwe bawoze nga naye alina obukambwe bungi. Kati omugaso gw'okuwola n'okuwolebwa ne gubula. Kati Allah kyeyagamba Rabbul Alamin, yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah ajjamu omukisa mu riba. Gwe awoze ng'oyagala gaggawala, ng'ogaggawalya ku riba, Allah ajjamu baraka. Ate sadaqa omuntu gyakutte n'awa munnaamu yamba ali mu buzibu, Allah n'ateekamu omukisa Rabbul Alamin. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Wala Allah yabaita abantu abali ba riba kaffarin athim, bannamazambi bajeemu masuga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana riba kulw'obubi obumulimu. Olw'omusajja nga nkyali mwana muto wa myaka gy'abano, nagenda mu gundi mu kawoteeri. Kati omusajja oli nanyumya emboozi era eri ku byaliba ebyo, naga nti bannaye gundi emwogera erinnya naye sijja kwetaaga ddikozesa. Musajja mubi nnyo, namukolimira Mungu amukole bino. Bamubuuza banne beeranyumya nabo nti ate buzibu ki? N'agamba oyo gw'olaba yali atutte poloti yange, yankozesa endagaano egamba nti muguzizza ng'atampoze buwozi. Ekyo bamanerenda bakirina. Akuwola emitwalo 5, poloti ya $8,000,000 ne muwandika nti nkuguzizza. Kasita period eggwako nga poloti agibowa ng'agitwala. Obwo bulyazaamaanyi. Kati omusajja omanyi riba Allah ezentala azirwana, Allah yamutugaana. Buli amugendamu nga Allah kwatiramu fusaidi. Omusajja bwe yewewola ssente n'agenda akubisaamu amataffaali bulooka, era ng'asuubidde mu nnaku bwe ziti, mu myezi bwe giti. Kati n'apanga tanuulu bulungi, Allah n'agissaako ebizibu 2, 1 n'ekona, ekyokubiri n'eyiika. Kati tanuulu n'emusala, pressure gy'alina, poloti yange, essente ziweddewo. Omusajja agatwala poloti yange, n'akwata obusente bwe yasigaza n'adduka mu kirombe n'agula akalombe k'omusenyu. Yagenda okwesanga akalombe ke yagula mpewo, oba ssente yazijja ku baganda be oba ku maama we, n'aziddiza mu manerenda ne mu lutalo lw'amaanyi, ng'omusajja poloti ye gy'ayagala agitwala. Kati omuntu abali ba riba agiridde yennyini asigala mu buzibu, ne gwagijjeko yennyini abeera n'obuzibu. Kati bino omuyindi gwe bakubye amasasi, kati oyo nno bamukubye, abalala babayinako ettima eryenkana bwe lityo, ng'oli ayagala tikumutuusaako ku lw'obulumi. Naye kyo baganda be mutye Allah, abali mu riba muve mu riba. Ekyokubiri, abali mu riba abagaba ssente ne mubba ebintu by'abantu, muve ku riba. Abali mu riba nga gye mujja obuyambi, muve ku riba.
Allah yamutugana rabbul alamin ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha Allah ganti abange mubakiriza muti Allah wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin riba mumuleke kano ka interest kano kofuna mitwalo 5 kumijireke bwekibanga kitufu oli mukiriza Allah nakati fa illam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulih kati mba muganye ngamusaza omugenda lemera ku riba kali mulangire utalo ku Allah ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati laba jobe walaze bulogenda mu riba olwanagana na Allah na mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sabaganda bange abalunja abebitibwa tute Allah subhanahu wa ta'ala tuleke amazambi gonnage tukola agalimo kunyiza Allah subhanahu wa ta'ala Allah atugamba mu Qur'anul Karim ti walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin Allah ganti amazima ddala twawa Ibrahim oluberyeberye obulungamu nagamba nti wa kunna bihi alimin fetwayo tumumanyi bulungi Ibrahim alayhi salatu wassalam omukuba nabbi abebitibwa abasanidde okusomwa kennyo ilifa abakiriza ye nabbi wa Allah itiba Ibrahim alayhi salatu wassalam nabbi oyo Allah yatukano gamba nabbi sallama nti oinete okulabirako ekirungi ku Ibrahim ku iman ayagala okukola iman okuzimba obukkiriza bwo obunywevu mu Allah bera ngo ogoberera nnyo faayo okumanya yukwatagana ku nabbi wa Allah itiba Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala omusajja oyo yamwogerako eri badde suratu Anbiya yamwogerako mu Qur'an nagati wa Ibrahima idh qala liqaumihi i'budullah ne nabi Ibrahim mu kiseera jukira mu kiseera we yagambira abantu be i'budullaha wattaquhu abange musinze Allah era mukoleki mumutye dhalikum khairul lakum ekyo we munakikola kye kirungi gye muli in kuntum ta'lamun singambadde mukolaki singambadde mumanyi kati nabbi wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah mutulipotingira nti yafunayo akadde nayogera n'abantu be nga we tufunye kana akadde okwogeraganya nga abasiraamu nga bagaba nange i'budullah musinze Allah wattaquhu ate Allah mute dhalikum khairul lakum ekyo kirungi gye muli in kuntum ta'lamun singambadde mumanyi innama ta'buduna min dunillahi awthana abagamba nti bye musinze ebitali Allah eyo bibumbe naam watakhluquna ifqa era mutaddewo obulimba okwata ekitali Allah mu kifule Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina ta'buduna min dunillahi abo bonna abasinze ebitali Allah la yamlikuna lakum rizqa tebisobola kubagabirira kubawa rizqi yonna kubawa mazzi kubawa mmere kubawa bulamu kubawa oxygen never byonna byebasinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala tebisobola kuwa babisinza rizqi Allah kan fabtaghu inda Allahi rizqa yenna ayagala rizqi ayagala obulungi bwonna obwensi eno binonye eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala wa'buduhu era osinze Allah washkuru lahu era webaze Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi turja'un eri Allah fenna gye tugenda okukola ki gye tugenda okudda kati nabi Ibrahim agamba abantu be okusinza Allah baleke ebibombe kuba omulembe gwa nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah yamutumira abantu baali balungi nnyo mu kusinza ebibumbe mu kusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga balina agabumbe gaabwe ganene bwe gati balina n'ebitono ebito bya buli obunene nga bajja ne bagasembolinga mu kifo ne batandika okusinzanga ebintu ebyo okubikaabira okubiraajanira okubigondera nga be bajja bennyini ne beeyogeza oba n'akibuuza nti jjajja manyala kukola kino bwe kino bwe kiti nkikole nagamba alabika akkiriza abuuza neyewa ne ansa nga wala omuntu leero alina ekibbo mu kitanda ajja nayogera nakyo nekitamuddamu
yene yewa ansana ndamana agenda ajana teka musente mu kibbe ekyo wabazze okuzijjamu n'agamba bajjajja mu mpole tebamuddamu nti tukkiriza batuganye n'azijja mu kifo baddembe n'agenda abagamba ngenda kuzizza olweggulo agenda okujja olweggulo atazirina naye tebamugamba nti nga tolese sente zaffe ate yajja n'abaga nti bane bajjajja temunyiigira muna akasente sikaleese kati nga bennyini beeterawo obulimba batambulizeeko okusinza kwabwe nabbi Ibrahimu n'agamba abantu be abaali basinza ebibumbe nti bannanga bye musinza bibumbe buli kyonna ekitali Allah kyomanyi nti bakisinza naam buli kyonna kyomanyi kitali Allah nti bakisinza hadha ifk obwo bulimba tekigwanirangako eri kintu ekyo kitali Allah kubeera nga kikola ki kubeera nga kisinzibwa omuddu yenna ali wano obusiraamu bwo bwotulaga kungulu kubanga ffe tulaba nga oli musiraamu era nga alhamdulillah tetulina bujulizi bwetuyinza kubeesingirako kugamba nti gundi si musiraamu naye ffe tugamba nti nga tukulaba nga woolaga kungulu nti ndi musiraamu leka kive munda mu mutima gwo beera musiraamu owannama ddala olekeyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah byegaane nga Allah wanyumya ku nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam byegaane sinza Allah yekka jalla jalaaluhu yagamba Allah tuwa in tukadhibu faqad kadhaba umamun min qablikum bumuna nimbisa nti byenjogera tebiriyo yabaga nti emirembe gyakulembera gyalimbisa dda nabaga nti wama ala rasuli illa albalaghul mubin twali mulimu gwonna gwe tulina kukola ffe ababaka ba Allah okujjako kutuusa message nga bweri okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala kati nabbi Ibrahim ono alayhi salatu wassalam yasanga obuzibu bunene nti yali mu bantu bonna nga babbinkidde mu kusinza ebitali Allah nga yekka Allah gwatadde walimu ekitangaala nga bwola muyinza okugenda mu kyalo manya abasiraamu olakatwe muli wano nti osomako ku ddiini oddayo mu kyalo ntunya baganda bo bonna nga si basiraamu waligo odda mu kyalo n'otunulira bawaliga abalala noga subhanallah walhamdulillah wallahi abantu mubeera naye nga yaseesa mu kyoto naye ate olutuka okusaala mu kyalo yasooka Allahu akbar wallahi aseesa mu byoto atazze kusaala kati gwasomye ku ddiini ogenda olaba akulembedde sola aseesa mu byoto ogenda olaba ono aleeta obudomola ajati yatunda ku kadala k'ebyawongo ogenda okulaba ate oli eyakimye essala nga Allah akbar nga yatuuzizza yaleesa ensonga mu lukiiko ey'okuzzaawo olubaale waabwe bantu bannaye tutedeeza ebintu byaffe abantu bonna ebintu bino babirina naam nalaba juzi omuwalimu omu bali bamukyazizza ku TV gye sijja kwatiikiriza mannya naye nga alina omusamize oyo w'ennansana Umaru kati omuwalimu ono yava ku kimu ku bitebe by'obusiraamu era tukozesa bw'ogende ewooyo omulogo w'ennansana alina certificate eya Uganda Muslim Supreme Council emukkiriza okoperatinga ng'omukozi zino gavumenti oziraba singa ekuwa license and then you go contrary to the agreed conditions bagambye nti license tukuwadde ya cooperatinga nursery school bagenda okusanga inawo university basazamu license kulwaki wabagamba kirala nokola kirala yajja ku TV neyewana naga nti nze nani certificate ebintu byakola ebyobulogo ebyobufere abakulu ku bitebe ebyo babiraba naye wallahi basirise olaba bino ebyokutunda amapoloti bagatunda akadde kajja buli yenna ayinake yakombako ajja kukasesema naye waliwo enzikiriza y'abantu ne muno mutwale mwennyini kati wano mutwale no erennatifuma tolaba mukulembeze wa twale ng'alwanagana n'abasamize n'abakuba ebitabo wabula mikwano gyabwe tebatangana nabo mu maduwa duwa tudduwa ye haji gwe bayita haji waabwe yabawa transport ninga musamize kati nalindi awo ku TV nga ndaba ow'ennansana yalinga guest yalinga hosti nga ayina guest gwaleese nga muwalimu neye yama okuleta nesekagundi ngono muwalimu asindika abantu okugenda ow'ennansana wallahi billahi tallahi ow'ennansana musajja musamize
asamirira ddala. Okusamirira kwakola mu Luganda oba mu bika by'obusamize bakuyita kuba bitabo, mulaguzi. Ate ekyennaku ku ye nti ne ku saidi y'eddiini yennyini ne 2% tadiweza, kubanga ye musajja eyajja ku midiya n'agamba nti aya egamba nti maliki yaumiddin, etegeeza kabaka muwenda mutebyali emengo, ti malik kabaka yaumiddin, egamba nti maliki nas, kabaka w'abantu, nti Allah yali asonga kabaka. Allahu akbar. Ezo aya ziri 3. Esooka egamba nti rabbi nas, qul a'udhu bi rabbi nas, gamba nekingiriza ne katonda w'abantu. Ila maliki nas, ye kabaka w'abantu, ye mufuzi w'abantu wenkomeredde. Ilahi nas, ye katonda waabwe. Ye najja wakati n'agamba nti maliki nas, Allah yali agamba kabaka. Subhanallah. Alina obubonero bungi obulaga nti mwononefu. Wallahi abo basajja bakuba ebitabo bakola agakolobero, kubanga omukyalo omuyanga nti seeka tulina obuzibu bw'abasajja abasajja abeerimbika mu ddiini ate nga basamize. Naliko ku leediyo sijja gyogera mannya, nempulirako seeka aga nti mujje tubajanjabise Qur'ani, mwewala abalogo. Ngeno tuuka ewuwe yambuuza nti nkujjanjabe ntya mu Kiganda oba mu Kiwarabu, ng'ategeeza ki abasajja balina amayembe. Tewali mukulu wa kitabo nga talina bintu ebyo bye bamusibira mu Kiganda. Olwo akavubuka nze nakasomesa ya sarna ukasoma abatatha nikagattagatta obunyukutaawo nekadduka nikafuna Qur'ani ennene, ngenda okuwulira nti akuba bitabo. Eno muyita ne mbuuza jamani, sooka ombuulire kyebagamba nti okuba ekitabo, okuba ebitabo kati Qur'ani gw'osomamu tolina kyomanyi. Naga nti seeka kituufu nituba tweyiiya. Ngendo mutegera nga yasooka genda wa musamize n'ayiga obusamize, kati n'ayagala agattewo Qur'ani. Era ogenda omukulu w'ekitabo Qur'ani ebeeraawo talina kyagikozesa. Ongambe nti Qur'ani ekwata ababbi. Qur'ani si gwe mulimu gwagireeta. Huda linnas, bulungamu eri abantu. Qur'ani okwata ababbi? Olina ekyakubuzeeko leeta Qur'ani, nja kusomera Qur'ani. Oyo yatuuka n'okugamba nti bamalaya bajja abawedduwa bafune bakasitoma, ate gwe mbuseeka nojja oga abantu mwenna balina ebizibu mugende ewa Umaru nga batudde mu bukulembeze bwa Busiraamu. Allahu akbar. Baganda bange Basiraamu, faayo ku ddiini yo, teri agenda kukuyamba. Ba imamu bameka kati ababuulira ku bantu ku shiriki bameka ba imamu? Wabula olujja ng'akubuuza ogenda somesa ku ki? Ku tawhidi nti sekanga omanyi ebyalo akati ndooza gowekka wano nange abatali basamize bali bonna boolaba. Kati obandaga nkole nti abantu obawangaliza ku bulimba nabagamba omusajja gwe twaziika ennaku ezo yafa musamize, buli omu ng'akimanyi. Naye baimaamu ne bajja wallahi ne balimba, ne balimbisa Allah, ne bayimirira mu solayi ne bamuwolereza ng'omusajja afudde ne lubaala amulina. Olowooza omuntu ono azze ng'akimanyi n'omusajja abadde ng'amujjanjaba, oba omuyambye ki ku ddiini? Tewaliiwo kigenda gasa muntu nga ddiini nga sinkani Allah, nga kuba nti yali musiraamu. Bino byonna bye tukola, genda kola hijja, kusaala katuli mu swala, byonna bino bye tukola, amakulu gaabyo okuvaayo ng'abikola musiraamu. Wallahi tokkirizanga muntu kusagira ku ddiini yo. Byonna babikola ebirala. Eddiini titeri towa muntu waazi ne waba mamawo ne waba taatawo. Kabejjajjawo wano Nabbi Ibrahim yagamba, Allah yagamba wano ku Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam mu suratu oba Ahqaf, eno Jumaa sekashirafu tonatuuka muganda wange noonye aya ng'olyawo ne Ahmad omuginoonyeza mufa. Laqad qaana lakum uswatun hasana fi Ibrahim esula kisoko ginoonyeze mumtahina deeta bajindagiridde lwaki nnemerako musajja gwe mumtahina. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba tulina ekyokulabirako ekirungi. Qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahima walladhina ma'ahu.
yenna anakuuma eddiini okukola obusiraamu nga Allah wabwagala olina ekyokulabirako ekirungi ku Ibrahim waman ma'ahu walladhina ma'ahu nabo abali naye idh qalu liqaumihim jukira bebagambira abantu baabwe inna buraa'u minkum fetubawukanyeko nebabagamba inna buraa'u minkum tubawukanyeko wa mimma ta'buduna min dunillah nebimusinza byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawa tubawukanyeko tubatadde era tutandise wakati waffe nammwe obulabe tuli babulabe saagala kumanya abange baganda bange ensonga z'eddiini eddiini juwe ebiseera Allah tulaga ono nabbi mulamba yayawukana ne taata we ne bajjajjaabe n'ab'eŋŋanda n'emikwano gye ng'ekibaawula ddiini ne oli mukyala musiraamu ofumba otya mu bufumbo bw'omusajja nga si musiraamu omukyala omusiraamu guma nti bayita eddiini waliyo olunaku lwe tugenda otutuuka mu maaso ga Allah tumugambe ndeka nzireyo mbitereeze ate kikowonyesa buli muntu atuuka ku kufa kana akadde akasaba Allah agamba Allah nti rabbi rji'uni katonda wange nzizaayo la'alli a'mala saliha nkole ku mirimu emituufu fima talaqtu mejo gye nnaleka obeera otya oli musajja musiraamu ng'olina omukyala mu maka go nga takkiriza Allah abantu abasamize abashiriku babi wallahi balaze omukyala ku mawulire bamulaga bamulaze naye nga nabira byenzejjo yajja neyefuula memba wa famire yali yabula naye nga aleese malogo alina ensawo erimu ekibbo buli nsonda agenda asimbawo eddagala omuntu omushiriku mubi obeera ta n'omukyala nga mushiriku mu makaago abasajja abalina abakyala abashiriku ennagisi mugirya ate mu bungi bwayo ne mu butini omushiriku bwekimasobola okukikola bebasalako abantu ebitundu byekyama abantu abashiriku abakyala abashiriku bemulina babeebakako mu masabo waliwo omusajja yali mushiriku mukubi wa kitabaawe mukono yateeka office ku kalina emu nga yefuula awa abaana basale asomerera amajinni naye ngaolutuuka abasajja tabakkiriza kuyingira munda bakolerako wabweru naye nga abakyala bayingiza abeera mu nkutu abamu ku bakyala abayingira baali ba luganda lwange Allah yasaasira nti ono yajja ne maama we apalapalanya maama aveewo ow'omuwala maama naga sita mwana wange banne babaga nti bannaayo obudde buzibire lwaki temugenda oyo omusajja akozeseza omu abawala temuzze ku bya basalemu nti talina basala abalimba mukubi wa kitabo era obalaba abamu nga bajjanjaba amajinni ali mu nkutu omukyala amufukamidde mu magulu mbwajjanjaba amajinni ye kenyini aliko amajinni ate mbwajjanjaba amajinni baganda bange ensonga yonna ng'ekoona ku busiraamu bwo tokkiriza n'okuba kuyiwa bufumbo buyiwe nze Allah mwebaza Sulaiman nina abaana 8 ate akadde konna nangirirayo enamba endala nsobola okugamba kati mpezezze 10 kuba siringa gwe sina mukyalo omu ate nsobola okugamba 12 nga bazadde balongo lwendi bagambe 11 nga bazadde babiri naye muli mpulira abaana tebalina kyebazitowa gyendi ku nsonga za Allah wallahi tebalina kyebazitowa hukubeera mukwano obeera n'omukyala nga mweyagala era nga olwawo okudda akaayana aga oli luddawa niwe njagaza ati nja kufiira bwereere niwe wayitawo akaseera nga oyo yennyini nja kufiira bwereere ng'akulinze ku kkooti n'agamba omulamuzi nti kyensaba munsibire mayisa kuba wanaava yajja kunzita n'abaana wallahi ne bakuggalira nga mukyala oyo akusiba kati akumaliramu eki omukyala nze era bange bakimanyi enkolagana yange nabo ddiini kasitova ku ddiini yita wali ennyumba njitwala kasasiro akayumba kati nazimba akayumba nga nvubuka oko sikaddamu nkaddamu ako sikaddamu era wemba kati nzimba ngina kuzimba nyumba zinza bano bakamada zingenda kati okuddako bwe mmala eyo kati wenziba kakapiki kaddiyu nga nzira mu ddiyu
nvuga nambe ejja mu maaso nina Allah wange abange ensonga z'eddiini beera munywevu ku ddiini oba omwana alwadde mujjanjabe gende mulago gezaako ku dispensary gezaako balesa eddagala ettuufu etali mushiriki omwana muwe webigaana muleke agende waliwo omwana waliwo eyazaala omwana ng'ozadde wakubeera wano mpaka Allah yakola naffe endagaano abatwala alina bwanyiga nga buwere kanyiga n'akajja mu lubuto n'akatwala Allah alina banyiga myaka 5 myaka 10 yakamala university waliwo accident yagwa mu Namanvaawo omuzeeyi akimye omwana we ku university ku graduation babalinze ewaka emmotoka yonna pajero tewava omuntu n'omu bonna Allah n'abanyigirawo taata ab'eŋŋanda abalimu n'omugole ennyini gwe batikidde n'abanyiga ezekeza moto zibamala Allah ogamba nti yawma waliyo olunaku yafirru almar'u min akhihi ogenda kudduka mugandawo wa ummihi wa abihi odduke mama ontaatawo wa sahibatihi wa bani odduke kasoddaali oyo kasoddaali kageregere oyo oba otabawo sitereera n'ogenda mu masabolo g'omusajja omanyi ki oba gwologa musezi nga badde yeekweka omanyi ki oba gwologa gwoyagala aleme kukuta ng'ologa musezi oba ologa mubbi waliwo ekisajja abasajja abali wano bannaye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mubeere benkanya maaso ga Allah mubeere bamazima mukole eddiini deka kweyita munaddiini kola eddiini sanga omusajja omulaba nga musiraamu naye nga otuuka mu maka ge famire yonna ekaaba olumulengera ng'akomawo gala buli mwaka alina byatandisa okukola ebitabadde ku puroguramu omwana alondalonda obusubisubi omukyala yeebuzaabuza bamulengedde ajja nga weeyita munaddiini nga tokola ddiini omusajja omu bamunyumiriza alina abakyala malaya gyakwana naye nga atagikwanira waka awali mukyala we subhanallah era nga esimu evuga n'afuluma nayogera ku simu nadda tagambwako maka gange eyo si ddiini olaba naffe abalina babiri basatu bw'omanya nti mukyala we omuzaavaako tezigatta buki bulungi oyogera na muganda we ate awozajjawo wano ekisimu kyo genda ogere n'ejjini lyo ayite nakanya ejjini ate gwe akuyita muntu asonga ejjini liwasa jjini kati omanya nti waya tezigatta bulungi nga okuba kasimu atabuka togikubira waka mulekere emirembe gyawo wakaawe naye abasajja ntya nnyo qiyama nsaba Allah egenda okujja nsirika opposition omukazi agenda kukubanja singa gogo bali olaba naffe abazza ku bakyala n'omugabo bugambye nti ngenda kuzzaako kyennyininyini obusiraamu bukivumirira gwereeta buleesi nam oyina aga sirika gwe ngamba ono gwe naawe bakubuuza amoyina omu abalina omukyalo omu wasa omukyalo owokubiri fete mutukangakanga kubanga kyembagamba buli musajja gwomanyi nga alina omukyalo ogwo alinayo abalala bavuga ennamba eyo gyoleganya okujja ate oyo taba n'omu owanga alina imaani owa alina imaani gwewebaze Allah abalala bo benzi kibakumidde ku mukyalo ogwo omu nze sirumiriza nakogeddeko direct ekigambo kyonna nkogeddeko ekigambo kyonna so kati mulumiriza nti sisobola mulumiriza naye nze nnumiriza okusinziira ku byendaba nga ntambula kuba nze ekiro ntambula nnyo ekiro kimanyi kuba sivankako wano misana eswala esembayo saali bweba yakiro kati osanga ebintu olunaku Allah lwagenda okwogeza emiyembe ebigambo ogenda kwegaana omuyembe ogamba nti juma tewandyegaanye nina n'ebifaananyi kati abasajja abeewaana n'omukyalo omu muwasa omukyalo owokubiri bannyinaffe bali bubi muna temutamanyi mmwe abasajja abayina
obusobozi obuyimirizaawo amaka tuli batono. Ismail bamwe abakazi basiiwa tomanyi kati ate otya baaki oba tebasiiwa abasobola okuba n'abakyala nti nemumalako omwezi nemukwata omwaka nemuyingira emyaka 5 tuli batono naye nga abasajja bo bangi naye abasobola okuwa omukyala essanyu tuli batono. Kakitegeeza ffe abamunyunguseemu tugulewo enzigi bali bayingire ewaffe. Allah yangondeza abakyala nzungano tyokuwasa kubanga mu bintu Allah bye yakola mu nsi muno ebisinga essanyu wallahi bakyala. Sebandeke toyina kyomanyi oyina amabanja wasa mukyala nga mukkiriza agakwerabiza lwakwatirawo wasa kibanda obange yewola ku gundi ku manerenda. Kakati baganda bange basiraamu mugulewo enzigi abaana abawala baliwe bagala kuyingira. Mukyala wo ye enjiri gyalina okukuba yeeyo nze tonzizaako tetunnazimba nze tonzizaako tonnabagulira abaana bange kino ebyo byabyogere era tobigaana naye ona alinda omumala obikola tajja tebugenda kyalinaku agali kati biweddeyo leeta kasita binaggwayo n'otuka ku levu ya director nga buli kimu okirina agenda kugamba kati kyonsasuddemu ssebo tumaze otutereera kati oleeta omusajja. Bino bye mbagamba mbijja mu nkolagana yange n'abantu abalala. Omusiraamu kitange mulamba yaŋŋambye ekigambo wiiki eno gye tumazeeko naye mwana wange newasa maama wo omulala naye olwogamba nkyakomba ku mazzi banjiribya tebanganya kutuula abaana beegata ne maama waabwe era wemanya lakalembereza wemba nvaawo nga ngenda osula ewalala banvuma ate Allah yakola abakyala abavuma oba yabawa kakiripu kyakali mu mitwe egyaawe asobola okuvuma ekintu nga ne bwosiriikirira ojjukire wakiwulirako nekiwuliranko naye nga akikugambye ate nga akyaleeta. Balina n'enkola nga yakajjula emmere bw'ati oyidde nossaamu fooko nakubuuza nti ogenda kukola ki ngenda kulya ti maama toyabike oli eno oli eri oli eno oli eri omuzeeyi yagati kubulire nguma bugumi anvuma n'ensirika naye kasita nsimattuka olujja bwe nti ngakimuti aya baasi ebyo bireseeyo ngaddukange era yange nti mikwano gye gyansalidde omusango kino nkibabuulira budde bukyali baŋŋambye ekyandeetera obuzibu kuleka muntu n'awangaala emyaka 4 mu bufumbo ate ng'ojja ozunga n'omukyalo omulala nga yalookinga amanyi gwe yakumala kakati seeka kirafu nze tonneekwasanga tonneekwasanga nze nkubuulidde maama Salahu aba gyali emmanju Allah mutukuumire naye nze nkuwadde amagezi nagwe nagawa bwe yali akola feedback yagamba bismillah. Weraza feedback yaga nti mbabuulire nze ngezezzaako naye kirabika kati sikyasobola naye mwabakyali yanguwa ogenda tuka akati nze agomba wadde gabulwa gabwereere mumanyi kyemulikola ki kyemulimpa abange wabanga omuntu yenna mukyalawo olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina abakyala okwali Hafsa, Aisha,
radiyallahu anhuma n'abalala. Naye Aisha ne Afsa obanga serabidde be bakola olukwe olumugaana okunywa omubisi. Kati we bamulemesa omubisi, jjukira Allah yamukkiriza okugukozesa, ate abakyala ne beekobaana ne bagumusuuza. Kati nga bamulemesa ekintu Allah kye yamukkiriza okukola, yabagamba Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti abo bombiriri bate bagende. Bona abata ne bagenda, ngenda kukutuusizaamu abakyala nga balina ebitendo byali babino babitaano. Ku lwaki njagala ti mu bigambo ebyo baali balemesa nabbi okukola eddiini. Allah nanga nti okwawukanya nange waakiri bo baleke bakole ki? Bagende, ngenda kufunira abakyala abanaakugatta nange, nga tebakulemesa kukola ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati wekibanga omukyala yakulemesa okukola eddiini, it is very simple and easy. Omukyala oyo mute, waliyo abakyala abanaddiini nga banoonya ggwe. Wabanga mwami akulemeseza okukola eddiini, mute otawakkala eri Allah. Waliwo omukyala bamuyitanga, yali Hindu oba Ummu Salama, yafiirwa bbaawe, amwagala nnyo, amanyi teri musajja yenkanankana Abu Salama. Kati wamala ofiirwa bbaawe, akaaba Nabi Salama muga nti muneegumiikiriza, Allah ajja kukutuusizaamu ekisinga Abu Salama. Nanga ti ya Rasulallah, simanyi musajja Allah gwagenda kumpa nga asinga Abu Salama. Allahu akbar. Yali ali awo nga Nabi Salama akutte kalamu amuwandiikidde, amusaba bufumbo. Allahu akbar. Nga Allah gwamuwaddemu tamanya Abu Salama emirundi gyesimanyi muwendo, yamuwa wa bbeeyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yawasa ate Ummu Salama eyali yejjusa nga akaaba alajanira Abu Salama kasita yagumiikiriza eri Allah, namuwamu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati omuntu yenna akulemesa eddiini, wallahi newabeera mukamaawo ng'akuggyako Allah omulimu guleke, Allah ajja kukuwanyisizaamu omulimu ogusinga ogwo. Nabbi Ibrahim kyeyagamba abantu be, yaga tebanne musinze Allah, muleke eyo byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga tebigenda bawa rizqi. Ayagala rizqi ginoonye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba awalam yaraw kayfa yubdi Allahu al-khalqa, temulaba butya Allah yatandikawo okutonda, thumma yu'iduhu, oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala agenda naddingana okutonda okwo. Rabbul alamin, inna dhalika ala Allahi yasir, ekyo nno eri Allah kyangu. Olabira ebintu Allah byeyatonda, wallahi bikumala, they are enough for you okumanya nti Allah buli kimu akisobola, okikukolera, okikutuusaako mu bulungi ne mu bunene ne mu kitiibwa ekisinga nekyolowooza. Gwe weegala otegeera Allah, tunulya Allah byeyatonda, laba emigga amaanyi ge girina n'obuzito. Ne Allah jalla jalaaluhu, nze nabagamba nagenda ekalagala eyo ku Nairo, wano weeyitira ekalagala awo, nentunulira omuggo ogwo, namala obudde bungi, nekye nazuula nti wansi waagwo Allah yayayirirayo amayinja, enjazi, gutambulira ku njazi. Laba sente ezo okudduka okuva e Uganda paka mu Egypt, nga Allah agwaliridde. Ekyokubiri, singa teyagwalirira ku lw'amaanyi gaago n'emisinde, singa gusima ne gukka wansi. Naye laba Allah bwe yagukola, Rabbul alamin. Kati Allah agamba nti gwe tolaba butya Allah bwe yatandikawo okutonda, oluvannyuma Allah naddingana okutonda okwo, leero wazadde omwana n'enkya n'okumeza ebimera nga waddamu n'ameza ebirala. Inna dhalika ala Allahi yasiru, ekyangu nnyo eri Allah. Qul siru fi ardi, bagambe tambulako mu nsi eno, fanzuru kaifa bada al-khalqa, olabe butya Allah yatandika okutonda. Thumma Allahu yunshi'u an-nasha'ata al-akhirah, oluvannyuma lw'okutonda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, laba Allah ate bw'aleetawo okutonda okulala. Allah amaze okutonda, olaba ogenda mu nnimiro n'olaba kasooli nga yenna atojjedde, nassaako n'akala ne mubikuula, n'addamu n'ameza ebirala. Allah omuddo n'abba omusana ne gusaanawo n'ameza ebirala. Olaba abantu bajja ne bafa, Allah n'aleeta abalala. Rabbul alamin kati n'atugamba subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah gwe tusinza
ku buli nsonga yonna agirinako obuyinza. Yu'adhibu man yasha, Allah abonereza gw'aba yagadde, wa yarhamu man yasha, nasasira gw'aba yagadde, wa ilayhi tuqrabun, ate fenna tuddizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wama antum bimu'jizina fil ardi, tewali agenda kulemera wano. Mutero baraba balina convoy mass eriyo patrol nga 8 mabega 12 wakati 3 ku ground ekiri wansi. Omuntu goolaba omuntu bw'atyo omanya nti ono wakubeera wano mpaka sibolowooza tali agenda mugambako. Wallahi tewali agenda kulemesa Allah kuva wano kumuzaayo, tewali. Nga bw'olaba nti tewali muntu ayinza kulemesa gavumenti newebeera nnafu etya kumukolako kyeyagala tosobola. Ono yasse omuyindi bamukwatidde yiri Busiya nenga yalangiridde omukwata ali Kampala nenga system ya saturating bamukwatidde Busiya. Ngola gavumenti weina amaanyi nti eyina emikono egy'enjawulo kati ate gavumenti eyina kyeri ku Allah. Yenna gw'olabanga atalina gy'alaga ate yaba atuuse okugenda. Wallahi olwo omusajja omu yagamba nti gundi tagenda kufa, yamwogera erinnya nze ntidde litye ng'alaba amaanyi g'alina, alaba abanne Allah bulijjo okoma okulaba nti oli safe, Allah gy'akoma okukolaga nti oli safe. Allah tabaraka wa taala agamba nti tewali asobola kulemesa Allah wano mu nsi wala fi samaa, yadde mu ggulu. Wama lakum min duni llahi min waliyi wala nasir, tewali kufa ayina agenda muyamba atali Allah subhanahu wa ta'ala. Tewali kufe ayina agenda muyamba agenda mukuma atali Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuyamba. Walladhina kafaru bi ayati llah, na wakanya amataga Allah subhanahu wa ta'ala, abawakanya obonero bwa Allah tabaraka wa ta'ala wa liqaihi, na wakanya kusinkana Allah, ulaika yaisu min rahmatillah, min rahmati, bebonna abagwamu essuubi eryokusasira kwa Allah. Wa ulaika lahum adhabun alim, ate balina agabonerezo agaluma. Fama kana jawaba qaumi, naye abantu be kyebamuddamu tekyali kirala illa an qalu, okujjako bagamba iqtuluhu, kakati Ibrahimu mutte, aw harriquhu, mumeko omuliro, fa anjahu llahu min annar, Allah namuwonya omuliro. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun, ekyo nno kyakwebulirira eri abantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Yonna embeera gy'olimu, obwavu obukuluma, abatemu abakwagala okutta, abalogo, Allah yakulaga amaanyi ku Ibrahim. Weesige Allah nga Ibrahim yeesiga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajja kukumalira nga yamumalira. Waqala innama takhadhtum min duni llahi awthana, musazeewo okufuula ebitali Allah ebibumbe ebyo, mawaddata bainikum, nga bye mulaga omukwano wakati wammwe, fil hayati dunya, mu bulamu buno obwensi. Thumma yawma alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd, ate oluvannyuma ku nnaku lw'enkomerero buli omu yeegaane munne, wayala'anu ba'dukum ba'dan, ate buli omu akolimire munne, wa ma'awaakum nnaaru, ate mwenna mugenda mu muliro, wa ma lakum min nasirin, temunaagenda kubataasa. Fa amana lahu Lutu, eddaawa yonna gye yakola Lutu yamukkiriza. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, Lutu n'aganza ngenze eri Allah wange. Innahu huwa al-azizul hakim, yewe ekitiibwa ate ateeka akola ebintu ye mugezi Allah. Wa wahabna lahu ishaqa, Allah namuwa ishaqa wa yaquba ne yaqub, wa ja'alna min dhurriyyatihi an-nubuwwa, Allah namuwa obwannabbi mu zaddiri, wal kitaba namuwa n'ebitabo, wa atainahu ajrahu fi dunya, Allah namuwa empeera ye mu nsi, wa innahu fil akhirati lamina as-salihin. Ate Ibrahim ku nnaku lw'enkomerero agenda beera mu abo abalongoofu mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu. Baganda bange abasiraamu, nga tumaliriza ebigambo byaffe, tukole eddiini eno nga tugitukuzaamu, nga tugyesambya byonna bye tumanyi nti Allah jalla jalaaluhu tabyagala, bye tumanyi nti yabigaana omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuzadde kubira ku mwana wo, omwana kubira ku muzaddewo. Bino bye tukaaba nga omuzadde amaze okufa, era n'olaga nti tazzikawo, era n'olaga nti ebyo tebiina makulu ng'afudde musamize, yogera naye ng'akyali mulamu, oba anyiigaanyiige naye ng'ategedde amazima agava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Yogera ne mukyalawo, yogera n'omwami,
mubeere mu nnyumba nga musinza Allah, si kusinza bitali Allah, si kusamira, si kuba na bibbo mu nnyumba. Ne bagamba waliwo omukyala bambi era ali awo nga bbawazze alina abasajja bazinawo babiri balina akabokisi buno nga babiskuiti, agenda olaba balina byebakola awo ebyekisamize. Bwe bamala ne bakwata akabokisi ne bakawanika waggulu mu mirabba eyo. Omukyala amubuuza kiki ekyo ekikwetagisiza n'okuleeta abakusitulirako nga ti oba mbadde sibisobola bireeta nzekka bintu by'amaanyi bibadde biyinza okunkosa oba okusala abantu mu kkubo okubanonamu omusaayi. Omukyala n'aga nti oleese byokoola. Omukyala n'akwata ebimulinaanye n'adduka nakola ki? N'agenda, kubanga yamubuulirira. Omuddu n'alaga nti ye tasobola kuva ku bintu ebyo byebikuuma obulamu bwe, byebimanyi byebigenda okuteekawo obugagga bwe. Omukyala n'aga nti nze okukuuma eddiini yange siyinza kuwangaala na mushiriku. Abantu bangi abakyala bali mu maka g'abashiriku olw'okutya obufumbo bwe bunaavaawo nyinza obutafuna bulala, olw'okutya abaana bange. Waliwo omusiraamu yanyumiriza bambi, it was yesterday, yava mu maka g'omusajja nga mushiriku. Maama we, wallahi maama we n'amupushinga ddeyo, n'amugamba nti kale waakiri ddayo ozaaleyo omwana owokubiri. Tova mu maka, tozaala mwana omu, anaawangaala atya yekka nga taliiko banne. Omwana amugambye, maama omusajja mushiriku, omusajja akola kino, omusajja akola kino. Maama n'amugamba nti era maama n'aba n'empalana wakati we ne muwala we. Muzeeyi agamba omukyala, lwaki olemera ku mwana? Omwana akugambye omusajja mushiriku, gwe omupushinga ddayo ozaaleyo omwana owokumeka? Abaana abali wano oyinza obba ne muzaddewo nga gw'osaanye omuwa amagezi. Waba omuzadde nga yali okuva eno mu buto nga talina wanti ogere ntya, gwotera okumpa ku bugambo obusaamusaamu ngambe nga talina ki. Omuzadde ali myaka 25 naye nga talina, nga network teriiko buki, ng'akola ebyekisiru. Kati olowooza wakaddiwa mbolo ng'agenda kukola ebyamagezi. Era eriyo omuzadde nga mukulu nga muwanvu naye ng'ate ebintu byakola ne byayogera ddala mu byeddiini nga tebyenkanankana myaka gye. Kati obukadde magezi si buli. Waliwo omukadde ng'osobola nga ate ye alina kuwuliriza gwe, ne wabawo omukadde ng'olina kumuwuliriza. Kati omuzadde okugamba nti ddayo mu maka oweze abaana babiri, kabonero kakulaga nti omuzadde we tategeera Allah we. Kuba isu si yakuzaala abaana babiri oba kuzaala abaana, osobola bazaalayo abaana 3 ne bafa, era ng'odduka ng'ozaala omulala. Eyo entegeera yafa abantu, naye ate nga woogitadde okosa eddiini. Okkirizibwa okujeemera omuzadde mu kusanyusa Allah. Ate nga tomuvumye nga tomukubye naye ng'ogaanye kyakugamba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti Ibrahimu kyakulabirako kinene gye muli, yenna ayagala okukola eddiini maaso ga Allah. Tokkiriza nsonga yonna ekoona ku ddiini yo. Buli kikoona ku ddiini kikuba olukokola, kubanga eddiini yegenda okukununula ng'osinkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alina akasengejja agenda tukebera kuva munda mu mutima paka ku biyungo, agenda kwaza obusiraamu bwo n'obwange. Kyonna kyanasangamu nga kakikya kigenda kukuzikiriza. Waliwo olunaku la yanfa'u maalu wala banuun, nga emmali tegasa, ng'abaana tebagasa, okuggyako byewakola ebirungi, okuggyako eddiini. Baganda bange basiraamu, eddiini twejjemu obusamize, twejjemu okubuzaabuza. Allah tebamufera nga oyoleka kirala kungulu nga mundo ina mbirala. Omanyi olwo hadithi salama jaga nti omuntu abukeesa kumachanga musiraamu n'abuwungeeza nga mukaafu, aye n'abuwungeeza nga musiraamu n'abukeesa nga mukaafu. Eyo hadithi bali baginyonyola bamanyi baalaga nti oyo Allah gw'olaba ajjeeko obusiraamu ng'agenda okufa,
aba yalina obunanfuusi mu mutima nga kyalaga kungulu si kyalina kati Allah n'amuleetera okufiira ku kituufu kyali. Naye tubaganda nga basiraamu tukole dini freely ng'okimanyi oginoonyamu mpeera maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Nsaba Allah atuwe okubitegeera, nsaba Allah jalla jalaaluhu atuwe okubitegeera. Mukkirize insha Allah